Mugamba mukyabagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansibira muli bulungi na gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kulaba ebifo bisatu ku bbeere ly'omukyala bye tusinga okufokasingako nga tuli mu kwezina oba nga tuli mu kuweeweeta ebbeere ly'omukazi. Ebbeere ly'omukazi kye kimu ku kifo ky'osobola okuweeweeta omukazi n'abeera ng'asammula oba ng'atuuka ku ntikko. Kasita obeera ng'okikoze mu ngeri entuufu, ebbeere lyonna nga bwe liri nti bbeere liyina ebifo bisatu byengenda okubreakinga down. Kye tusookera ddala okulaba bwe bunene bw'ebbeere oba saizi y'ebbeere nga bw'eri yonna, the whole part of it. Then ekitundu ekyokubiri kye kitundu ekiri very sensitive nga y'ennywanto y'ebbeere. Then ennywanto y'ebbeere awo weetuula waliwo obuntu awo waliwo awantu we wabeera nga a little bit dark, omuntu ne bw'aba mweru we wabeera pink. Kugamba waawukana ku kkalayo naddala omukyala bw'aba ayimye wazimba ne wawaga ne wabeera ng'ewaliwo obutulututtu obwetoolodde ebbeere. Byebifo bisatu ebyo. Ebifo bisatu bino buli bw'obeera ng'omanyi okubikwasaganya oba buli bw'obeera ng'omanyi okutambuza engalo zo obulungi, ojja kuba osobolera ddala okubeera ng'omukazi omutuusa ku ntikko. Mu vidiyo eno w'onaaba osobodde okugiraba n'ogimalayo, nja kurekomendinga ogende onoonye live gye twakoze oba gye twakola ng'eriko okuweeweeta omukazi ebbeere live. Kijja kuyambako okufuna insight oba okutegeera obulungi kyengezaako okuba nga nkunnyonnyola essaawa eno. So omukyala bw'oba ng'omwebasizza tugambe nti mwebase ogenda kumuweeweeta bbeere oba muli mu buliri ogenda kumutandika, naddala mmwe abamanyi okuzina ku mmana y'okumakya, nammwe abazuukukira emmana ekiro. Omukazi mufo ky'omutandikira eno wansi omutandikira mu mabeere. Kwata omukono oguyise wano mu kibatu kye nga yeebase oba oguyise eno bati nga mu mugongo gwe, ojja ogiteeko omukono gwo ogutuuze ku bbeere ly'omukazi. Mbanja kusaba oyawule omukono gwo like ennywanto y'omukazi ebeere wakati w'engalo zo. Engalo bbiri ku side n'engalo bbiri ku side. Then obeere ng'ebbeere lino olisika ng'olijja eno wansi nga bw'olizza waggulu ng'oliweeweetako mpola mpola. Kino obeera oweeweeta ebifo bisatu omulundi gumu. Oweeweeta ebbeere lyennyini, oweeweeta wano ku kafo kenjogedde, ate era oweeweeta ku nnywanto y'ebbeere at the same time. Omukazi ajja kuyongera okuyima oba agenda kuyima obeere ng'osobola okumuyingira omuzine nga teweekooyezza ate nga naye tomukooyezza. Buli omukazi w'omuzuukusa mu tulo oba buli omukazi w'omuyingira ku makya nga yeebase kyonna kye kiri ng'omuyingidde buyingizi nga tosoose kumuweeweeta muteekako mu muudu, agenda kwekkaanya oba agenda kwetamwa ebintu by'okumuzuukusizza okwezira. Naye omanyi bw'olinza okuyimuka oba okyaloolinga bw'oti ogenda okuwulira ng'owulira obuwoomi bukutta, ng'owulira omuntu alina ky'akolawo ekitegeerekeka, gwe kennyini gwe ate amagulu n'omuleka n'akola nga bw'alabye kubanga biba bikoledde oba biba bikuwoomedde. Then nekya ky'osobola okubeera ng'okola, osobola just kusemberera mukazi n'okwata omubiri gwo n'ogupressinga ku mubiri gwe, then n'okyuka. Bw'omala okukyuka n'ojja n'oteeka omubiri gwo n'okwata omukono gwo n'ogutuuza ku bbeere ly'omukazi n'oba ng'alinyigaanyigamu. Okunyiga ebbeere ly'omukazi twegendereze, tolinyiga nnyo, just olinyiga katini, just gently, but omanyi gentleness eno but ng'eri very effective, not this gentleness etalina makulu. Gently but very effectively nga kigenda kumukolera. Olinyigaanyigamu mpola mpola paka omukyala bw'abeera ng'asamula oba paka omukyala w'abeera ng'ayima oba paka omukyala w'abeera ng'atoba bulungi n'obeera nga weeyongerayo mu nsonga z'okwegatta naye bw'otyo. Then n'ekirala ky'osobola okubeera ng'otegera, omukyala wo bw'aba ng'anaatera okugenda mu nsonga ebiseera ebisinga amabeere ago gaba gatuluma. So singa omukwatako kuba olinza okuba tomanyi sayiko ye, which is okay. Naye singa omukwatako n'agamba nti leero ndeka oba bireke oba tokwata ku bbeere mukwano lireke, tolemezaamu kugamba ate ye yamanye ebbeere lye, yamanye obudde bw'obutuufu. Waliwo ebbeere lyo libeera very 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 sensitive, ne wabeerawo libeera nga ate likuluma ng'ennywanto eyo ekuluma nga n'ebbeere likuluma nga gazimbye gawaze ng'olinga omuntu ali olubuto naye nga just ogenda mu kibada oba ogenda mu nsonga. So olina okubeera ng'oli careful n'amabeere ge, bw'agamba nti galeke ng'ogaleka. So, ekirala ky'osobola okukola era nga weebase nga bwe bwenjogedde, omukyala yakwebase eno mu maaso gw'omuli mabega. Osobola oyisa omukono n'ojja n'okwata ebbeere ly'omukazi n'oba ng'alisika like pulling, n'oba ng'alisikamu ko ng'olizannyisa mpola mpola, ng'olisika nga bw'olizzaako mpola mpola nga tolisika n'amaanyi, like gently nga gyenkomezza. Naye ate gentleness eno eri precise nti si
just kuba nti ndi awo ninga muweweeta nga talina kyagenda kufunamu nedda ng'afunamu bw'atyo. Then n'ekyakyo osobola okukola katugambe nti omwebase mwetunuulidde oba like omutunuuliddeko naye akutunuulidde osobola okwesika mpolampola ggwe n'olevolingira wansi we oba otegeera kyentegeeza okulevolingira wansi like nti aba mubadde mwebase nga mwetunuulidde muli ku levo y'emu kati gwe ne weesika n'obeera ng'okkirirako wansi katini n'odda mu kifuba ky'omukazi awo n'otandika okunuuna ku bbeere lye. Ngambye kunuuna sigambye kuyonka. Okuyonka kuno tuliyonka bati abasajja abamu temumanyi kuyonka mabeere ebbere oliyonka nga bebe bw'aliyonka. Bw'oliyonka sitayire eyo omukazi agenda kwetamwa limuluma. Bw'oliba terimulumye litandika okubeera nga ligenda kuleeta amata abeere nga tagenda kubeera ng'ayagala embeera eyo. Ne bw'oba ogambe kuliyonkako just katini n'olivaako. Ky'olina okukola kye ky'okulinuuna instead of okuliyonka mu mbeera eyo. Omukazi ajja kuzuukuka ng'alya ojjukira akamwa ku makya kaba kabuguma. Kati bw'okwata ebbeere n'oliteekamu aba awulira ennyonyoogeze awulira ebibuguma wamma gwe ky'oba omanya buli kimu kiba kiriya oba kiba kilasiki mu mbeera eyo. So omukyalo osobola okumala ne weesika mpolampola n'okkirira wansi ng'atobye n'obeera nga omuyingira. Ebifo bye ndi okwogerako ku bbeere lino eno biri bisatu ng'era bwe nabagambye twogera ku nnywato twogera ku bbeere lyonna ate era twogera awo awantu awo weetoolodde akabeera nga kasaako ennywato weetuula tebbeere lyonna lijja then wabeerawo akantu ako then wabeerawo ennywato yennyini. Byebifo bisatu byolina okubeera ng'ofokasingamu okuba nga omukyalo osobola okubeera ng'omuwa obwagaze oba ng'omuleetera okusamula ng'oweeweesa ebbeere lye lyokka nga tomuyingizzaamu yadde mukira oba si kyo ng'omutobezza nga teweekooyezza yadde ki. Omusino guli very powerful kubanga gwo looli yagwo yeeyo y'emu ate ebbeere lirina loole endala kuyonsa n'ebisigadde but ebbeere lisobola okubeera sensitive nga lisinga n'omusino kisinziira ku kika ky'omukazi gw'oyina. Si buli muntu nti omusino gwe guli sensitive, si buli muntu nti entikko agitussaawo yadde ozo abakazi tugambe 8 mu 5 oba 9 ku buli 100 omusino gwangu batuusa ku ntikko naye ate waliwo eri 10 nga ye ate ebitundu birala bibigenda okuba nga bimusobozesa. Kati bw'oba omaze otegeera nti ebbeere bwe lityo bwe liri nja kusaba ogende onoonye video in fact live twagikoze eggulo limu eriko okuweweeta ebbeere live. Gindabire ojja kuba ogifunamu ekyamakulu kubanga elaboratinga bulungi at least nabadde mu video saabadde mu audio. Mbaagaliza kubeera obulungi mubeere bulungi bantu bange nsaba Allah abankuumire abanjagalire temujjanga okwo mubale kubeerako tubeera live ku ssaawa 2 ssaawa 7 ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 7 ez'emisana ne ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro buli lunaku. Live z'okumakya n'emisana zibeerawo from Monday to Thursday. Friday tetutera kubeera nayo, Saturday tutera kubeera nayo akumakya yokka, Sunday tetutera kubeera nayo okujjako ekiro buli lunaku tubeera ne live. Mubeera bulungi, Omukama abankuumire abanjagalira abasharinga mwebale, abalikinga mwebale, abakomentinga mukola kyattenda. Ayagala okubaako kye weebuuza oba ky'oyagala okwogerako ng'owuli oyagala tukidiscussingeko osobola okiyitira mu comment section ngamba senga munayi ndikusabye twogere ku nsonga eno. Mbanja kufuna akadde kaayo era mbanja kubeera nga njogerako. Mubeere bulungi, mwiraba. Yeah.